Waliwo abakyala okuva mu kibiina ki National Unity Platform abavuddeyo ne balaga obutali bumativu bwabwe olw'ebigenda mu maaso nga bagamba nti olunaku luno terukyalina makulu kubanga abaami baabwe babuzibwawo nga n'abalala bavundira mu makomera awatali wadde okutwalibwa mu kkooti. Batuwe abantu baffe baba balina emisango bawozesebwe n'ekirala balekerawo okuwamba abantu. Ekirala balekerawo okusiba abantu nga tebayita mu mateeka. Omuntu oba omusibye ng'omanyi alina omusango mutwale mu kkooti asalirwe. Bano bagugumbudde bakyala bannaabwe abali mu bifo eby'enkizo be bagamba nti bandibadde kyakulabirako eri abakyala abalala wabula bangi beenyigira mu bikolwa eby'okulya enguzi okutulugunya bannaabwe n'ebirala bingi kye bagamba nti kyongedde okuvumaganya ekitiibwa ky'abakyala. The women that are in those positions, the Prime Minister, the Minister for Karamoja, all those women have failed us. Instead of saving communities, they are sharing what should be given to the poor. You're already stealing enough. Nantume Helen mukyala wa Yasin eyali driver wa Kyagulanyi Ssentamu ono yattibwa mu buvubuŋŋano obwali mu kibuga Arua mu mwaka gwa 2018 annyonnyodde okusoomoozebwa kwayitamu okuva bba lwe yattibwa era asabye bakyala banne okubeegattako mu kubanja obwenkanyi. Okumala kati kigenda wala myaka 2 abaana tebasoma renti batugoba mu nyumba banange simalina kyakula so akuza luno lunaku ng'omukyala. Oluvannyuma bano beekalakaasizza ku nguudo z'omu Kaleerwe nga balaga obutali bumativu bwabwe era babadde bakutte ebipande ebiriko obubaka obwemulugunya ku nsonga ezibaluma. Poliisi esanze akaseera akazibu okugugumbula abakyala bano era babaddewo okuwanyisiganya ebisongovu wakati wa poliisi n'abantu bano. Wabula poliisi eyungudde basajja baayo abazze era abakyala bano ne bateekebwa ku kabangali ne batwalibwa ku poliisi ewandegeya. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango akakasizza okukwatibwa kw'abakyala bano n'ategeeza nti baakugulwako omusango gw'okuma omuliro mu bantu. Ne bakwatayo kumi kati bali mu kaduukulu kaffe akawandegeya police station. Twabaguddeko omusango gwa inciting violence. Nasolo Maria no Kaleerwe.